Kyagulanyi olulabye nga poliisi emutaayiriza bw'atyo n'ava mu mmotoka ye n'alinnya bodaboda okweyongerayo okusinkana abantu be. Poliisi olulabye ng'embeera eri bw'etyo kwe kuba omukka ogubalagala okugumbuula abantu abadde bakungaanye. Poliisi bw'eremeddeko Kyagulanyi n'ayimirira okwogerezeganya nayo wakati mu mukka ogubalagala. You are not the coordinator, sir. The venue is there. It is arranged. Let me talk to the people. Atwala poliisi mu bitundu bino ategeeza Kyagulanyi tateekeddwa kuyingira okuba olukungaana mu Elegu, kyokka bakola ku nteekateeka za Kyagulanyi bagamba nti bategeeza poliisi mu buwandiike era ne bassaako omukono. Yesterday I've been with this man organizing. I don't get that. The program and where we programmed that which was agreed by EC. Where was it? Yes, I know. Yesterday in the night and today the venue that we are here. So where were we supposed to head according to the program that I have and we have? Oluvannyuma Kyagulanyi waguzza bw'atyo n'ayolekera Elegu, kyokka olubadde okutandika okwogerako eri abantu poliisi temuganyizza. Kyagulanyi bw'avudde Amuru ayolekedde Omoro ng'olukungaana lwe lubadde ku ssomero lya Piti Primary School. Ono agamba nti bamu ku bakulembeze mu Acholi bakola bwezingirire okulaba nga Uganda egiba mikono gibafuzi b'amatwale, kyokka abantu baayo tebafiiriddwako kimala. Okunoonya akalulu mu Acholi Kyagulanyi akukomekereza mu disitulikiti y'e Nwoya ng'olunaku olw'enkya wakubeera mu disitulikiti y'e Kole, Kalibotong, Nootuke.